kakiringa we nalabyo no musajja mukulu Magala Zeyi Magala oyo abantu ng'abo twali bawadde respect olw'emyaka naye yagaye nti abantu abakyasomye Kulaani ne basiruwaza bali bana n'atugatta nze Seeka Ssenjala Kiti ndowooza nani omulala ne Kassim Ramazani ati nze yasembye aga nti eyakasembayo okwogera ekyobusiru ye Bbosa yasiruwala n'amalayo obusiru busiru bwange nannanga ki n'avuma Ssenjala nga bwe yakuba simanyi zaala simanyi ku kyalo kyawe sikiwuliranga nako abantu boovuma abatali ba myaka gyo si basamize banno si ba ddiini yo tebannakwogera bye boogera bya ddiini yaabwe nze ogamba nti abakyala mu Busiraamu shariya ekkirizibwa abaana abawala bakola ki okubatayirira okubakomola olw'ensonga shariya ze yateekawo ekyo kya ddiini tetunnagamba mukyalawo nti obaleeta abaana ate tetukifudde nti kya force nti kyabuki kyabuwaze toli Musiraamu nsonga ya ddiini hadisi ya nabbi wano wokka abasebbeyi bakomola kwega Muzeeyi Magala bw'agamba nti ffe twogera ebyekisiru yayogera ebyamagezi nalaba wano yakola ekivulu nalaba bakitambuza ku TikTok kyayingiramu oba abantu bameka ayogera ebyamaki olwo yali badde booga bajje balaba omusajja ayogera ebyamaki naye waaliyo bameka bwayogera ebyamagezi Kiti n'amuwongola n'amuvuma ebigambo ebibi Kabaka kumugamba nti kola ki kisiramu ekyo kiba kivumo Kabaka omuyita oti nga bw'omuyita naffe bwe tumuyita ate ffe tumanyi n'Obwakabaka nga Kulaani yetulagira ekitiibwa kyaki ky'Obwakabaka tumanyi Kabaka waali era tetuwakanya Bwakabaka naye gwe Kabaka omuyita oti mu baana ba maama Saala azaala Kabaka oli wakumeka oli mwogezi w'Emmengo mu baana ba Kabaka oli wakumeka avaayo n'alumirirwa ennyo Obuganda bwe munaagerawo nti ngenda kuvuma nabbi wammwe wallahi muvume vuma nabbi ojja kulaba ensi eno luno olutalo lwa nabbi si lwa bannayuganda bokka si lwa batabuliiki si lwa baseeka boovumanga abaawuttaala lwa nsi yonna ekyo kyekinvumya n'ogattamu ne maama wange ndowooza Muzeeyi Magala ono bw'alaba ng'alina oba olubuto luno olunene kuba twogera ku bakyala ate ye si muki oba yerabanga omukazi ndowooza bamukolera baby shower nono omusajja akyaza omuntu ng'oyo bamuyita Julius ye Ssaabazonto bategeera abantu be bakyaza Mr. Julius generation eno ekyakwetaaga ono ndabanga ali expired mu generation naye gwe ate ekyakwetaaga ajja kukukozesa ensobi mubeeko bye mwogera muleme kutunuulira babawa likes na views na viewers songa ng'eyo ennene omuntu n'omuvuma from nowhere atakwogerangako takumanyi ne gy'osula baalirabye omusajja ng'oyo Muzeeyi lwaki temumujja ku TikTok gwe muleeta n'ajeraga n'avuma bamaseeka kino ekisembayo ky'Abasiraamu Abasiraamu we mutaafeeyo ng'abantu batyoboola obusiraamu bwammwe batyoboola baseeka bammwe be muggyako eddiini yammwe eno yegenda obbayingiza ejjana ne babatyoboolanga ne musirika mumulabayo abantu abatyoboola bafaaza ng'abantu abo we batyoboola Abasiraamu ne baseeka ensonga za ddiini ya buki toli Musiraamu n'Obusiraamu wabuvaamu dda kyokka olaga nti bukukola ki ensonga ya ddiini etali ya nsonga oba ofaako yaki
ati n'olw'ensonga eyo muzeeyi wammwe oyo aba mumanyi nze engeri gye yamensioniza erinnya n'okuvuma tekyalibadde kale nnyo kikulu naye okugamba ovuma nnabbi nti olwa Seekakiti yamugamba kabaka asiramuke n'omuvuma ebigambo ebinene n'omulangira emmotoka gy'ataabasabanga nti bannaye mujje munsondere ki emmotoka buli kiseera emmotoka oba mba kuba na ssente wallahi n'aligambye oba Seekakiti tuvuge musajja oyo mukwasa emmotoka genda n'emmotoka eri ayi naye asobola ogyegulira niye tabasabanga ku mmotoka abantu be basalawo okumuwa naye olwo kiseera n'emmotoka gye twakusondera evumisa busiraamu ndoza omusajja oyo yeetunuuliramu ye bw'ati n'alaba obunene bwe alabanga eyajjula naye obusiraamu teriyo agenda bubeera waggulu ate teriyo ajja bukola ki buwangu naye tosobola kuvuma bantu abaasoma eddiini yaabwe nga bye boogera bya kisiraamu n'avuma seeja oba akaalo ke yayogedde kasangibwawa ye yamulaba ddi ng'akuba zzaala ebyo bikwataganira wa omuntu omukulu okwogera ebigambo ng'ebyo